Yes, mukasira katugera kuba tulekera ekyatuleeseewo nakulo olwaliro. Tugera kuba tulekera ka cinema kagenda kubeera kako drama. Tugera kuba tulekera mateeka. Nabagamba video jo specials nga bulijjo ku mutimagano gwa muno wachi. Kasema kanonze nka bagamba enfunda eziwererako ddala. Nenga tuba tunabafuna budde kadda buli akati. N'olwekyo tugenda kuba tukanyonyoka n'olwekyo ngenda kusaba otulokalire osobologezaako okuliza n'okwekanya. Weewaawo tumanyi osobola okufunamu ekyokuyiga. Nabagamba sema ezikwasaganya ku byamateeka okiwanga obudde. Batuga Metro Goldwyn Mayer. Bakutuusaako sema gye tugenda okuba nga twolekera olunaku lw'olwaliro. Mukasira kano mukutandika yakatandise bw'ati tutandikire mukasira kakasiriikirize. Era mukasira kano akakasiriikirize twatandika okuwulira eddoboozi ery'ebyentambula zino ze twateranga okuyita eggaali y'omukka ze bayita train. Ez'ebiseera bino zaali zikuba sawuti nga bw'okiwulira ng'ogiwulirira eri genda okutuukako nga tolina nakyo osobola kwogera. Kati ebeeyitawo ne wabaawo yali ayogera bye yali ayogera ebitaasobola kuwulikika bulungi katuvuddeyo tukwate kuba okudda erudda. Waliwo omuvubuka yali alina waatudde musajja watunga yenna atuuyaniridde ali mu kutya. Waliwo agenda maaso n'okubaako byayogera biri mu mateeka. Yali ayogera yali mulamuzi era ng'abagamba nti awo tuba tuwunzise ensonga z'ekkooti okunnyonnyola amateeka ku musango guno. Abaami ab'akakiiko akalamuzi bino bye ngenda osembayo bagamba nti murder in the first degree obutemu obuteeketeeke gwe musango gukyasiza okubeera ogw'ettabu naddala mu kkooti z'amateeka ku sayidi yaffe. Muliiza obujulizi etteeka balisomedde eryekuusiza ku musango gwe mugenda okuteesaako. Gugenda kufuuka mulimu gwammwe okusobola okwawula mu masekkati g'amazima ng'ogasseko n'ebijweteke. Omu olwedde mufu gwe tubadde twogerako wano wabula omulala obulamu bwe buli mu matigga. N'olwekyo ngenda bakubiriza mulowooze nnyo ate mbeere balambulukufu ku bye mugenda okukola. Singa mufunamu akakunkuna nti ddala mu butuufu ono tegumusinga njagala mukireete nti tegumusinga. Wabula ate singa abaawo eraga nti ddala mutuufu gumusinga njagala mukikole nga bwe kyetaagisa mu muvunaane nti gumusinga. Kyonna kyonna kye munaaba musazeewo njagala mube nga temwekubira. Singa mukizuula nti gumusinga amazima ga Katonda mugo tebigenda kubeeramu byamukwatirwa kisa. Bwe twogerera alindiridde kalabba. Seegomba mulimu gwe mulina essaawa zino kubanga mwetiisa obuvunaanyizibwa bwakabasa. So n'ekyo kati nze mwe mbatadde. Kagenda mu kutandika tutandikire mu masekkati g'ekkooti wabula ekkooti session ndowooza ebya trials byali biwedde ng'ensonga zisigalidde kakiiko kalamuzi. Kesi gye babaddeko ebadde murder in the first degree. Owaaya amawulire amabi ogamanyi nti gaaki okussa kuba weather report bagamba nti kano ke kaseera mwaka guno ebbugumu libeera lingi okuzaama. Niyo oba osubira ekifo nga ky'okiteekeddwa okubeera mu air conditioner luli nali mu kkooti ng'ebbugumu lingi kata nfiire mu kkooti. Ono yabagamba singa muba mulina kye mwetaaga mujja kunyiga eppeesa nze ngenda kubeera emabega w'oluggi wano then nkwateko bozi gye mbasika naye nno yabaggalirayo onagera otuuka ebbali nga baggaddewo mbadde simanyi nti oluggi baluggala kabulaazi enzigi bagiggala kiki wabadde osuubira ekyo ate kyosaawe nabadde sikirowoozezaako nti baggalawo ne basiba nawo. Ensonga ozikutta otya ggwe? Nze ku sayiri yange ensonga zibadde nnungi tezibadde bbi. Nze natuuse ne neebaka n'okwebaka anti nze mbadde situlangako kakiiko kalamuzi bukyaŋŋamba awo. Nze obukiiko mbutuddeko nnyo naye ate ekyewunyisa balooya bagenda ne bajja ku keesi ne boogera ne keesi gyalaba nti eri obvious ddala mutuufu nti omuntu omusango yaguzza osegera. Anti buli omu abeera entitled okubeera ne fair trial. Of course buli omu abeera entitled n'okubeera ne fair trial. Ekyo si kiwakanye naye sometimes wabaawo kati nga ono omwana omusango bamuvunaana singa baamugunjula bino tebyandibaddewo. Waliwo alina embi n'abiro wama ki kyolowooza ku musango? Nze omusango ngulabye nga temuli mu dead spot. Ati tuli bamukisa okuba nga twatudde ku musango gwa butemu singa byabadde bino ebyobubbi bibowa boyi nego banyumiza tabiriiko nnyo. Okay. Imagine tubadde tutudde ennaku 3 kujja kutuula wano mu simanyi kutandika bintu byakambe simanyi akambe mutuufu essaawa zino ekyo oba okisuubira ekyakambe kubanga kati olaba kikyodiringa nakyo kikyolinamu ekifuba waye kasenyiga okusiza ku ngeri gye njasimudde n'ennyindo etandise okunnumiririra and then kati kwata ku mataala nyindo webeeganyi kwata mataala eya kondisiona tekola bannange
naye mbutuufu omuntu alabye n'ekimmeeyo bakyabaki manyi twafunyeyo muno gwe bayita majeruski akanyuga omupiira gwe zum akanyuga omupiira gwe kyomanya ayina omukono gwe zum akanyugira ddala eno gwabinyumisa ebya baseball tabitegeera olabika toli muntu wa baseball waye kankwesonyiwe bana itutuuseewa tugenda tuula tutya mbadde njagala tutuula okusinziira ku order zaffe from number 1 paka ku 12 ayina engeri gyabadde adrivingamu point kale sebo ngenda kusaba ndyagadde otuula omwami ayimiridde ku dinisha ngenda kusaba ojja otuule inje of course ngenda kusaba ndyagadde otuula batudde okusinziira ku order nga bwe bateekeddwa okubeera from number 1 to 12 naye mbutuufu abaana b'ennaku zo sebo omwana yasse kitaawe birabika bintu bya domestic violence kono obadde otya nze kyesobola okugamba nti abazadde ennaku zo tebakyafa ku baana baabwe kati byebyo ebituusewo abaana batandise kubettira waliwo omwami akyasigadde eri mu kinaabiro senior citizen niyagamba genda mmuleete kati ono abuuza ono owagira ba Yankees kono Milwaukee kikirwaki owagira ba Milwaukee bakakyere nawe balumonde tebalina kiddako ogenda natuuka okaddiwa nga tolina kyolabye mu bbo kati omukulu baamuleeta yabadde asigaddeyo tusobola okudisikasinga mu nsonga eno bifo nga tunaba kulonda oba siki tusobola okulonda then tudisikasinga oluvannyuma kati mugamba ki anti kiba kirungi nesooka tulonda ne tulaba of course kwa buli kimu kyonna abasinga bonna bakimanyi okusya ku kooti nga bwe yatambudde njagala mujjukire tuhandolinga first degree murder charge ono omwana singa gumusinga bagenda mukuba empiso y'obutwa ekyo mukimanye anti kale abagamba tulonde njagala mukimanye tulina kubeera 12 osegera 12 baba basazeewo abagamba nti omunezi gumusinga ne bawanika abagamba nti omunezi gumusinga yatta kitaawe ne bawanika agenda babala nga bali 11 abagamba nti tegumusinga nga Sseruganda ali omu yekka bw'ati 10 bagamba gumusinga omwagamba nti tegumusinga ndowooza ffenna tumaze otegeera bwe tuli era ffenna of course kati ki ekiddako ono yabagamba ekiddako tugenda kwogeramu olowooza inose kono simanyi njagala tubeere reasonable watuula mu kkooti buli kimu kyonna wakiwulira nga ffe bwe twakiwulira aka akavubuka ka ttabu akasajja musajja wa ttabu oyo omwana alina emyaka 10 kamuyita musajja kono mukulu okubanga yakwata akamena akasonse kakitaawe inches 4.2 nze nali konfisi ku lunaku olwasookera ddala eno yali open and shut case egamba tebasobola na kukikakasa mu ngeri yonna nze njagala twogere bannange kiki kye tugenda okwogerako gwesewo tuli 11 abagamba nti omwana omulenzi gumusinga gwe wekka agamba nti tegumusinga leka nkubuze ekibuzo Sseruganda ddala mutuufu okkiriza oyo omuvuka bye yayogera nze siri ku kiki enzikiriza siri ku kiki esikiriza lwaki ogambye nti tegumusinga muli abasajja 11 abagambye nti gumusinga nze saagala kubeeramu abo abakitwala nti kyangu okuwanika omukono omulenzi mutwale mu kkomera bagende bamuteekeko kalabba nga kisoose kwogera mukono gwani agambye nti kinyanguyidde mbula okubanga nagambye nti gumusinga golooza kinyanguyidde nze saagala kukyusa ndowoozayo bwana gundi twogera ku bulamu bwa muntu tetusobola budecidingako within 5 minutes watya senga tuli bakyamu watya senga ekizimbe kino kigwa watya asobola okgezaako teekawo kyonna kyoyagala ne bwe tunaatwala essaawa nambira golooza kigenda kuteekawo njawulo kifena tukimanyi omwana omusango gumusinga anti kati omuzannyo gwe gwa ssaawa 2 togenda kulaba mupiira ku ssaawa 2 ogwa baseball then katukiweemu essaawa 1 emu yokka wabula bwe kiba bweso then kati walita mugende maaso kali ani alina kyayogera nze sina kyenjogera sina kyengenda kwogera nze eri mwetegefu essaawa tugivuge tulabe wamma gwe wawulidde ebisolo ekiro kyajjo waliwo omukyala eyadduse ew'omusawo ng'atayambadde amabina nga gali bweru gwe sebo Maseeka eyo si emboozi eyatuleese wano kati ki ekyatuleese wano tuyinza okuba nga tetulina kyatuleese naye njagala nkubuuze ono omwana amaze obulamu bwe bwonna nga bamukyojjanya yazaalibwa mu ghetto maama we yafa nga alina emyaka 9 obulamu bwe bwonna yabumala ng'ali mu orphanage kitaawe ng'ali mu kkomera bamuvunaana gwa fojjali omwana teyalina bulamu bulungi obulamu bwe bwonna emyaka 18 bwali bwavundira eyo so at least mumuweyo ebigambo ebitono ngenda kugamba kino oyo omwana
omwana talina kyatubanja. Didn't he? Yafunye fair trial. Of course. Goloza fair trial yabadde mu state mmeka yabadde na wamukisa ofuna fair trial. Grown ups in here, and we heard the facts. Tuli bantu bakulu twawulidde amazima. Now you're not gonna sit there and tell Togenda tula wano otandike tukubanjiri mbosimanyi watya. my life. I mean, you can Nze mbadde ku ghetto, mbadde mu bitundu y'abaana gye babeera. Abo abaana balimba. to me that you must. Nze ku saidi yange kindaze nti Maseeka tolina makulu totegeera. What are you talking about? Kiki oyogerako? You have a monopoly. Olinga agamba nti amazima gwe wekka alina ogasalawo. Out of this for. Come on now. Look how you like this guy. I think certain Nze ndowooza ebintu ebimu biteekeddwa okuba ng'ono Maseeka mubimutunuzaamu. permanent here. Anti eno si Sunday sikulu tetugenda mu pulikingira. I think Katonda yasooka n'abagaba bannange. gentlemen. Tuli bantu bakulu njagala tweyisinga abantu abakulu. Bwe tuba bakudisikasinga ku keesi eno. Mbadde ngenda kusaba gwagamba nti tegumusinga baako kyotugamba tutunulemu tulabe obadde mutuufu waliwo mix up tulabe engeri gye tutereezaamu. Well, it's one of the products I work on at the ad agency. Bano nno bali ku bya bulango bo. Just with the built-in. Bulango bwa muceere onakuba bulango bwa muceere. That's right. Wamma nabiwulirako ebintu ebyo. Njagala mubeere ng'abantu okusagala mbeere basiru. Tulina ensonga gye twogerako wano. Habit of doodling. Anti omanyi muzeeyi gwange okuba ebifaananyi kinyambako fokasinga. Forever. Tulina kye twagala odisikasinga tutukira kutuula wano bbanga lyonna. I mean, Olina ekirowoozo kale kambeeko kye njogera. it's up to us to convince this gentleman. Ekituufu kiri nti ffe ba majority kati ffe ba majority ffe tuteekeddwa okumatiza omwami ono. Nze mbadde nsaba foreman alisi buli omu omuwa eddakiika 2 ayogere ku nsonga lwaki yalowooza nti oyo omuvubuka gumusinga ogw'okutta kitaawe. Olabye otya? Just ndowoozeza mbulowooza ku nsi kibi. Of course okusia nti ffe ba majority ffe twetaaga okumatiza oli ngenda kuwa buli omu eddakiika 2 tutandike naawe. Nedda baaba. I think we ought to go in order. Nze ndowooza tutandikire mu order tandikira ku nnamba emuyuuya. Okay, that's fair. Okay, hawo kibeera fair tutandikira mu order. Buli omu eddakiika 2. Kati sebo gwagenda osooka. Ogambye nti gumusinga tukuwadde eddakiika 2 otuwe ensonga lwaki gumusinga. Omuvubuka yatta kitaawe. Kizibu okubyogera. Nze ndowooza gaayo omusango gumusinga omuvubuka. Kubanga kyali obvious kulira mu ntandikwa nga keesi etandise. Nobody has to prove. Tewali yali ateekeddwa kakasa. Kubanga obuzito bw'okakasa buli ku side ya prosecution. Si ba defendant bateekeddwa kakasa kono nkimanyi. Naye nze kiŋŋamba omanyi lwaki ŋŋamba nti gumusinga olw'ensonga zirimu abajulizi. Buli omu yamulaba. So kati yensonga lwaki wamaze kyendowooza kikino ate sigamba nti nyinamu personal feelings gano ge mazima njagala muwulirize. Ekisookera ddala namukadde yali asula wansi waggulu bali gye baali obutemu gye bwali yagamba ku ssaawa 6 nga kwakayitako eddakiika 10 namukadde lwe baamuta yawulira amaloboozi waggulu eyo era n'awulira omuvubuka ng'agamba kitaawe nti gwe ŋŋenda kutta. Wayitawo obutikitiki butono mayiti neegwa agenda okudduka ofuluma okuggulawo apartment ng'alengera omuvubuka adduka akkirira amadaala n'ayita poliisi era bwe batyo ne basiikana taata ng'akambe kamulimu mu kifuba. Ssaawa zaali 6 n'eddakiika 10 nti so kati tosobola gezaako okubulankanya mazima ago. Nze siri setemento ng'ono kale sigaanyi alina emyaka 18 naye kati alina osasulira kiyakola. Wama namukadde oyogedde nze omuvubuka bye yayogera mu kooti mutuufu byali bya kisiru. Agamba nti by the time kitaawe we yafiira mbu yali mu sinema baagenda omutwala omukolako interrogation nga tajjukira sinema gyerabe n'abazanyi ba sinema nga tabajjukira. Ate teri yamulaba ng'ayingira kibanda kya sinema era teri yamulaba ng'afuluma kibanda kya sinema. Waliwo n'omukazi ali across the street ewusukka kkubo eyawa obujulizi. Of course yalabira ddala ng'omuvubuka yes kakati kyali bwe kiti ebya order tusooke tubiteeke ebbali. Maseeka yasazeewo ayogere wadde si abadde ateekeddwa okwogera. Omukazi yali mu nnyumba ebbugumu lingi alemeddwa okwebaka kati n'alengera across mu dinisa n'alengera kuba yali alengera bali gye baali. Ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 yalengera omuvubuka ng'afumita kitaawe. Of course tetuganyi yali busukka kkubo wali elevated train we ziyita n'ayisa amaaso mu dinisa n'ayisa n'amaaso mu train yali eyitawo. Anti baali bagamba nti amasannyalaze gaali gavuddeko temwali basaabaze mu train. So kati kyali kisoboka okuba nga bw'obeera across osobola okuyisaamu amaaso n'olengera ekiddako eri. Kubuzeeyo ekibuzo bwana gundi. Tokkiririza mu muvubuka kuba wagambye omuvubuka abeera mu kitundu ekyo baba balimba. Kati ate lwaki okkiririza mu mukazi ate nga n'omukazi naye abeera mu kitundu ekyo? Lwaki tokkiriza nti omukazi ye alimba? Waliwo ebituuse kati oyagala kuneefulirako omugezi gwe namukadde. Kiki lwaki oyagala okwefuula omugezi weefula nnyo gyowaagi? Banange mwana oyo simutegeera ani addako
oyo yaddako. 2 minutes. Sebo nkwadde dakiika 2. Ono yagamba nze kisaze. Passes. Agambye nti akisaze. How about the next gentleman? Ate omwami oyo yaddako. Nze ku lwange kyengenda okwogerako bannange. Yasituka. Yagamba nze we najja mu keesi eno nali convinced. Munansonyiwa okwogera nga bwe ndya bino bye nnina mu kamwa. Omanyi mu keesi baba banoonya motive. You don't have a case, right? Bw'oba tolina motive oba tolina keesi. That's what that testimony from those people. So kati obujulizi obwaleetebwa abantu abo abasinga bonna naddala ab'oku kyalo baali bajulira nga bagamba nti omuvubuka yalina ekigendera ky'okutta kitaawe. They say that the father and the kid had an argument. Olwedde bagambako nti oyo omwana yasooka kuyomba ne kitaawe ku ssaawa emu. Ekiro ekyo kyennyini zaali ssaawa 2. Yes, bagamba ssaawa 2. Baba bawulira nga bayomba naye tebategeera kiki baali bayombera. I heard the father hit the son. Then ne bawulira nti taata yakuba mutabani we bubi nnyo Kamala. The apartment angrily. Then ne balengera omutabani ng'afuluma ewaka nga munyiivu. Well, it doesn't exactly. Ekyo kikakasa ki? Tekirina kye kikakasa. That's all. Kyasi mbadde njagala kuwa kifaananyi. The motive, and that's Anti ogambye nti keesi erimu motive. Ne prosecutor ekyo kye yaleetanga motive naye motive yali weak. how many times that it violates. Emirundi emeka nga taata akuba omwana oyo yamuba enfunda eziwererako ddala n'omu atakirangako ku makya ate kutta kitaawe. Lwaki Kololo yasooka okwagala okumutta? It's too many. Everyone. Anti munaye buli kimu kibaako n'entandiko. Ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi kati kirabika yamunyigiriza nnyo Kololo n'asalawo amutte. No yatuula. Gentlemen. Me? Ate gwe koononze. I mean, it's practically all been said already. Yagamba ebisinga byonna byamaze dda okwogerwa. Kati mu butuufu tugerako yano nga twogera ku byaki ono omwana olwedde muzi wa misango. Bwe tutunula track record ye baamusibako ku myanga alina emyaka 10 mu juvenile court. Myaka 14 yali ku ssomero nabba emmotoka. He's been picked up twice for. Baamukwata emirundi 2 yalina akame nga ayagala kafumita banne. Kirabika muntu wakutambula na bwambe. This is a real fine boy. Tuleme gamba nti ono omwana ali fine. His father beat him up and he used his. Yagamba yamala emyaka 5 nga abeera ne kitaawe nga bamukozesa bikonde. The motive for him to kill. Kati ekyo tosobola kiyita motive ekyokwagala okutta kitaawe. An angry young man. Nze nsobola gamba nti motive ey'okumufuula omuvubuka omuto omunyiivu naye ate si kwagala kutta kitaawe. Hostile. Anti okunyiiga kye kikuleetera okuvaamu embeera y'obunyiivu notta. I called my father's. Abaana b'ennaku zino tebakyaliko ki. Ffe ebiseera ebikadde nga bakitaffe tubayita bassebo. Father's. N'ennaku zino omuntu kigowulira ayita ssebo. Ku sayidi okirabika bwesyo bwe kiri. Olina abaana ndize nnyina 2. He's 32. Omulala gwe nina alina emyaka 32. Boy, look what happened. Omwana oyo He ran away from a fight. I saw him do it. yamugamba bwe yalina emyaka 9 yadduka n'ava ku fayini namulaba ng'akikola. Straight out. I said, I'm going to make a man out of you. Ne mugamba gwe ngenda kukonkona olina ofuuka omusajja. I made a man. Ngenda kusekula. Osegera. 16, we get into a battle. Ekituufu kiti yagenda okweza emyaka 16. You know, Twalwanako naye n'ankuba bubi nnyo Kamala. haven't seen him in 14. So kati okuva olwo maze emyaka 14 simulaba. Kid. Omwana yavunda. Hard out. Mutima gwafuka mulala. Come on, let's get on. Kale tugende ku nsonga eyatuleese. I think we are missing the point here. Ensonga mulabeka temugitegeera. It's a product of a filthy neighborhood. Tetuganye omwana ayinza okuba nga product wa filthy neighborhood. We are here to decide whether you. Tetuze kudisikasinga ku nsonga wagi yakulira mpisa z'envundu biki simanyi abantu balina. Tuze kudisikasinga okusiza ku ekituufu. Ekituufu kiri nti Are breeding omwana yakulira mu ghetto. I know. Ghetto efulumya abamenye b'amateeka. Ekyo si kyama. From slum backgrounds are potential. Abaana abakulira mu ghetto are potential menaces to the society. Kids that crawl out of these places are nothing but trash. Abaana abafuutuka mu ghetto babeera kasasiro. Baba tebalina kye balowoozaako okujjako. Abaayi muleme kwogera bwe mutuze nange nakulira mu ghetto. Trash in Harlem Hospital 6 nights. Nasikanako mu ddwaliro bannansi abasinga okubeera ab'ettabu n'okusinga abaana ababeera mu ghetto. Osegera. Let's be Buladi ate onyookera ki? nothing. Njaga tubeere reasonable kyo tekirina kubeera personal. Kati bano be babifudde personal. Right, let's Abaayi. arguing. It's just Ngenda basa batulekerawo okuwoggana tulemekerawo okuyomba kigenda tumalira budde. your turn. Let's go. Akaseera kako gwabaddako. I didn't expect it to. Nze mbadde sisuubira nti ngenda kwogera. But he was trying to convince. Buli omu yenna ali mu kumatiza nze ate kati nze njogera ki? Ati mbadde neerabidde. The one that's keeping us here. Let's. Ono yatukumidde wano. minute. Yandibadde alisa ayogera ne tuwulira ki kyayogera. Banaye musooke mumpe eddakiika. Stop treating us like kids. Lekerawo tuyisanga abaana gw'otugamba sirikasirika otusirisanga abaana. That's what I said. Ki kyoyogerako? What? Just Kati kugambe lekawo tusirisanga abaana. listen. Ngezaako mubeera organized. Oyagala okutuula wano waliwo ayagala obwa foreman.
Gweseo Maseka, ulabiko oyagala obwafuwa, jangu tule kubwafuwa man. Getting so hot about it, man. Why don't you just calm down? Chikirwaki onyiga jasikaka na bukakanye. Antu linga agamba nti mbayisha bubi. You think it's a snap? Golozo okutula wano kitu kyangu. You run the show. Jangu kati gwaba akiddukanya. Oh, you think it's funny now? Goloza kiri fane kati. The whole thing is unimportant. Ensonga yonna terina makulu, terina makulu. Ben katula uwe baterina makulu. Mulimu gwokola musufu. Atolooza embeera tesajjuse. Abaye foreman akola omulimu omulungi bampisaamu amaaso. Bwe mma mwandiyagadde okuwulira ku kiki nandiyagadde okwogera. Nandiyagadde nkyogere essaawa eno. Teri ayagala kumanya kati. Buli omu anyiize. Buli omu akutte gage. Brilliant, and I only know what you all know. Yabagamba si kyamakulu nnyo jasi njagala kumanya kiki mwagala kyemumanyi. Yagamba nti okusika ku bukaakafu bulaga nti omwana omusawo gumusinga nti ye kono busanga gumusinga naye muwulirize. 3 days in court listening to that. Namala ennaku 3 nga ngenda maaso n'okuwuliriza obukaakafu bwaleetebwa mu kooti. Buli omu yenna yaleetebwa mu kooti ng'ali so positive. Nentandika okufunamu empulira etategereka ku keesi eno. Kye nasobola ogezaako okutegeera nti siiti buli kimu kyonna kyali positive nga bwe baali boogera. Ebibuuzo ne bitandika okunzija mu mutwe. Kyensobola okumanya kiri kimu kyokka nti looya w'omwana oyo yali takola mulimu bw'ateekeddwa gukola. Yaleka buli kimu kyonna kitambule n'obuntu obutono nga talina ngeri gy'aba objectinga. Yagamba nti teyabuuza olw'ensonga yali amanyi ansa nga teyeetaaga kumala budde. Mulimu balooya nga bo basiru busiru. Nze neeteeka mu ngato z'omwana oyo. If I was that boy, singa nali mulenzi oyo nandibadde nsaba looyo omulala. I mean, if I'm on trial, singa obulamu bwange bubadde mu matiga nga ndi mu kooti nandiyagadde looyo asobola okukwata abajulizi ba prosecutor n'abayuza n'abafula bulere. Now look, mulabe eyo balina eyewitness omu yekka yalabanga omulenzi atta, omulala yawulira buulizi naye n'alengera omulenzi nga kiri amadala agenda. Ebyo obukakafu bulala bwali circumstantial. Kati prosecutor omusango gonna yagwesigamya ku bajulizi aba watya singa baali bakyamu. Kikyotegeeza watya baali bakyamu. Kyekibafuula abajulizi watya singa baali bakyamu. Baalayira. Kikyogezako tugamba baalayira. Bali bantu betwogerako ate abantu bakola ensobi watya singa baali bakyamu. Basooka okuba nga baali bakyamu. Si kiwa nti baali bakyamu. Okakasa waliyo. Well, nobody can know something like that. Teri asobola kumanya kintu ng'ekyo naawe oyo si sayansi. Leka tusooke tubeeko ensonga gye tuggusa. Twogere ku kyakambe ke baasisikana mu kifuba ky'omusajja. Gwe tolowooza naffe twetaaga twogeremukko kuba abasinga bonna boogedde. Muzeeyi ojja kwogera eno mmere ya muwogo. Obulidde akambe kenjogerako omulenzi ke yakkiriza. Kale twogere kambe. In fact nga tunaba kwogera ku ngenda sawa foreman akaleeta okajja mu exhibits akaleete wano. Tumanyi bwe kafaanana kaki kye tugenda ofunamu singa baba bakaleese. Ano omusajja kati agenda atunulira exhibits evidence ebyo byonna byonna sooke tubiteeke ebbali. Nkakasa obukakafu buli strong si bwe kiri nti ye wama tugera kwetaaga akambe. Omulenzi akkiriza nti yafunamu obutakkanya ne kitaawe ku ssaawa 2 bifo nga tanaba kutta kitaawe. Mbu yamukuba ebikonde kwono yamukuba mpi. Waliwo enjawulo mu masekati g'empi n'ebikonde. Kale yamukuba empi eziwererako ddala kitaawe yamukuba. Omulenzi n'adduka n'agenda ku neighborhood mu junk stop. Bakayita ka switchblade. Yes, ka switchblade. Buno si bwe bwambe obwa bulijjo. Kana akambe baali bakakola nga kalina enfaanana yaako yanjawulo. In fact neyakamuguza yasobola okwidentifyinga mu kooti n'agamba nti akakambe kanjawulo kalina kokka mu stock. Kati ku ssaawa 2:45 omulenzi n'agenda asisikana bakyaliibe. Ojjukira bulungi ono omusajja muwulize nalina ensonga. Omulenzi yayogeramu ne bakyaliibe okumala essaawa nnamba zaali ssaawa nga 3:45 ng'abanyumiza kambe 6 bakyalibe ne basobola okwidentifyinga akambe nti yali akayina akambe akatta. Kati n'akwate kubo n'agenda bayisaawa 4 kati wano watasobola gazaako gattira story. Ateekeddwa okuba nga yabeere waka paka ssaawa 5:3 masekati bino byagamba simanyi yagenda mu sinema simanyi n'akomawo ku ssaawa 9.
ekituufu kiri nti yatta kitaawe n'amaana akwatibwa. Ekisinga okwewunyisa ku muvubuka ono byayogera yagamba nti akambe kaamuvaamu mu mpale ne kagwa, bwe kaamuvaamu ku ssaawa 5 kitundu awo akambe kaamuvaamu ne kagwa. Bino byakulimba jesi bya kisiru, ayagala tusiriwaza. Teyagenda mu sinema ekiro ekyo, yakwata bukwasiku nga amaze okugula akambe n'amalusikana bakyali be n'akwate kubo n'agenda eka. Tewali yasobola mulaba mu kibanda kya sinema ng'ayinga, tewali yamulaba ng'afuluma. Ekyewunyisa ne sinema gyeraba tagijjukira, n'abazanyi ba sinema tabajjukira. Ono omwana yabeera ewaka nga amaze okulwanagana ne kitaawe. 10 minutes after 12 and fled from the house. Zigenda okuwera 6 ne dakiika 10 ng'amaze okutta kitaawe. Tukkirize. Thanks, man. Kambe bakaleeta. Aha, kaka n'akambe. Ne akamuguzi agamba kana akambe kaali kanya. Ne kali kano kakulabikira nga akambe akava mu mpale y'omuntu. Went to the boy's house. Stepped his father. Bwe kaagwa omuntu n'akafuna n'agenda n'afumita kitaawe kyokka nga akambe yakagula. Nze sigamye mu tekisoboka. Naye nkugamba kisoboka okuba nga omwana oyo akambe kaamugwako omuntu omulala n'akafuna, oba si kinga omuntu omulala yagenda n'akambe akafaanana ddala k'omwana oyo. Nga yagenda n'akafaanana kano. Njagala osooka otunulira akambe kano. Kano akambe golaawo waliyo akalala akakafaanana. N'abutunda kennyini yagamba ako kajjaka. Kajja kamu. Incredible coincidence. I'm not asking you to accept. Sikusaba okkirize kyonna kye mba njogedde. Nze nkugamba kye njogera nakyo kisoboka. Kisoboka kitya? Kisoboka olw'ensonga mwabawoza nti akambe kali kamu kati nze kano nakajjeewa. Katonda watu. Nze kano nakajjeewa. Muwoza mbu simanyi kali kamu baakola kamuko kakati nze kano nakajjeewa. Akambe wakajjeewa. Omanyi nabadde ntambula ekiro kyajjo. Nempitako ku kyalo omuvubuka oyo w'abeera. Nengenda mu pony shop obukawo ebizimbe 3. Na pony shop nakaguze $25. Okimanyi kimenya amateeka okujja n'akambe bwe katyo wano eno. Kati unless ng'ogenda kuŋŋamba kigenda kakasa ki. Obwambe busobola okubeera nga 10 bwe butyo. Kitegeeza ki? So you got the same So kati olina akambe ke kamu. discovery of the age or something? Olina ky'osudde. Coincidence for another person to establish. Yagamba gwe tulaba ng'ebeera coincidence omuntu omulala okubanga yakwata akambe ke kamu n'akwate kubo n'agenda afumita omusajja. Kisoboka. Nze kye njagala mukkirize. Nze sina gwe mpakanya. Kyekyammwe nkikkiriza kisoboka. Wabula mukkirize n'ekyange nti kisoboka. There is a possibility okubanga waliwo omuntu yafuna akambe akafaanana akambe k'omulenzi ke yalina. Kuba oyo omulenzi agamba akambe kamugwako. No. Kisoboka tukkirize. Ye abagamba mukkirize sina gwe mpakanya. Ate sina gwe njagala teeka bigambo mukama. Njagala mukkirize nti n'ekyange kye mbagamba kisoboka. Waliwo omuntu yafuna akambe akefaananyirizaako omulenzi n'agenda takitaawe. He busted the other kid's knife, dropping it on the paper. That's what he said. Yeah, bull duty. The friend Baba no. testified in court that the Kyaliwe yawadde obujulizi mu kkooti. Long before the killing, huh? Nti before ng'omufuuka taata tannaba kufa. Wiiki 3 emabega. Old lad bought this thing a half an hour after his father. Mbw aka akantu yakagula. 2.5 hours before they found it shoved up to here in the father's chest. He was going to give it to his... Mbw akambe yali agenda kawa Kyaliwe mbu simanyi ate Kyaliwe yalina akambe akali kamubuzeko ng'agenda kamufuna yakagula. This is something I wanted to bring up in court. Kino kye kintu kye nabadde njagala okwogerako mu kkooti. Buy the knife to use on his father. Ono omulenzi bw'aba yagula akambe kano ng'agenda kutta kitaawe. To become Kijja kitya okubanga yasooka kulaga mada weapon eri bakyaliibi. before the killing. Before nga tannaba kutta kitaawe. just talk. Jase bwe yali ayo boogera bwogezi. Do you think? Omulenzi yalimba. Golowooza yalimba. Question, you damn right he lied. Yeah. Ekibuuzo obuuza kya kisiru omuvubuka yalimba. You have to ask me that. You know my answer. He lied. Yes. Nze teweetaaga kumbuuza of course yalimba. I think maybe Baby, Nze ndowooza oba osangako n'oba osanga kinaawe. who are you to come in here and start? Sookoleke simanyi oliroya wa muvubuka ono. Gwani akulese okutandika okunyonnyola. Still 11 of us in here. Tukyali 11. Abagamba dda mutuufu tigumusinga. You're not going to change anybody's... Ne bw'onooyogera kitolina gogenda kyusa ndowooza. You know, the kid will be trying... Bw'oba oyagala kwegamba efuuke hang jury, it is okay. So then what are you going to do about it? We Kati ogenda kikolera ki kubanga tolina gogenda kyusa ndowooza ffe tukkiriza omulenzi yatta kitaawe. Oh, brother. Kabulaza. Want to get a deck of cards? Oyagala tusooke kuleeta matatu. you can joke about it. I don't see what all this talk about the knife's got to do with Naye mbutuufu bino ebyokwogera kambe siraba mu nsonga zaabyo.
What more do we need? Omuvubuka yafumita kitawe n'amuta kye kyakye twetaaga. Nzibe ne njagala kuddayo tunda mmotoka zange. Tutudde wano twogera tewali kye tuggusa. Nsonyiwamu. The knife was very important. Naye ensonga y'akambe yali nsonga nkulu eri District Antony yagivugirako nnyo keesi. Sister or something. What does he know? I think we should get on with it. Nze mbadde ngamba ensonga tusooke tugimalirize. What's up? Nga tutadde ebbali ebyokuyombagana wamma gwe ki ky'oyogera? Nyinze. You are the only one. Hati kati gwe wekaaliwo kati gwe ki ky'otugamba? Ffe twogedde bye twogera kati gwe ki ky'otugamba? I have a proposition. Yabagamba nyina ekiteeso muwulirize. I'd like to call for a... Nandiyagadde tulonde. I want you 11... Njagala mwe 11 abasigaddewo. Ebeere secret written ballot. I will abstain. Nze ngenda kubeera bbali. If all 11 of... Singa mwena 11 mugamba nti tegumusinga. We'll... Sigenda kwesiba ku nsonga. Tugenda kuwandika verdict tugitwalire jjaaji. Anyone... Wabula singa mummwe muvaamu agamba nti tegumusinga. Then tugenda sigala tudiscussinga oba twogere. Mukkiriziganya nange ku kiteeso kyange. I'm ready. So kati nze ni mwetegefu. Go for... Then mugende maaso abagambe mwe 11 muronde. Muronde 11 muronde. Doesn't agree? Egenda kubeera secret ballot. Kuwandiika. Wabula singa kizuuka nti omu kumwe naye agamba nti tegumusinga. Then tugenda tuula, tugenda sigala tutule twogere. Wabula singa mwenna 11 muronda ne mugamba nti gumusinga. Then tugenda kola verdict tugitwalire omulamuzi. Sikinaako obuzibu. Yajja erudda. Kwate kubona asooka yerongosaako mpola mpola. Guilty. Kati nga bamaze okuwandiika bonna bamaze okulonda. Guilty. Buli omu guilty. 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 Babado. Guilty. Guilty. Kali agero gira bwati akasembayo nga kuliko not guilty. Akasembayo kuliko not guilty. La haula. Ani akawandiise. Walwakyuse. Well, how you like that? I want to know. Ani agewuse kwanze njagala kumanya. The secret ballot. Twakiriziganyize gena kuba secret ballot twetaaga kwogera. Secret. There's no secrets in the jury. Tewaliwo bintu byakyama mu room namwe mubiveeko ebyo. Tuli mu room woza secret ballot teri bya secret ballot. Nze nkakasa ono yabadde atandise okubagana ono mu bigambo ono niga. Guilty like everybody else. And then this golden voiced preacher over here. Wasoose kulona nti gumusinga n'ogenda owuliriza amaloboozi g'ono. Poor little boy who just couldn't help becoming a murderer. Kati oli wano nawe wegasse ku mutemu. Bitu binyiiza bunyiiza. His collection box. Wait a minute. Lindako gwe togenda tandika kumanyira ate ku nsonga mu luno. Gwani agambye nti nze nnooze. Sokoleka onnamukadde amanyira. Yese baasuubiriza nti ono ateekeddwa okubanga alabika yakyamuukiridde. Yabagamba twandibadde tuteeka omuvubuka wawaagaana okubeera. Omuntu omu atandise obabulira ebigere bitanyuma kati mubitadde mu mitwe gyammwe. Let's give him his knife back. Make it easier for him. Tumudiza akambe tumwanguize abayi oli no mukambwe. Question. Excuse me. I would like to say something. Zinandi agadde okubaako kyenjogera. I've always thought that in this country a man ensi eno omusajja akkirizibwa okwogera kyayagala ne mba temukyagala. Kale tusigale ku mulamwa. Buladi lwaki wakyuse? Yi lwaki munneesibako ne bwe mba nakyuse ebibakwatako. Ono yabagamba si yakyuse musajja mmwesibirako bwereere. Senior citizen yabagamba si yakyuse. No, I wouldn't like you to tell me why. Mwandi agadde mbabule lwaki nakyuse ko tetwetaaga. Hati nandi agadde okkirira ali kale wulira. Era mukadde yakyuse. Na mukadde abagambye nze yakyuse. Agamba n'omusajja abadde yeka mu nsonga eno yeka bw'ati. Ye tanabagambako ti omuvubuka omusango tegumusinga. Well, it's not easy to stand alone again. Omanyi si kyangu okuyimirira weka ku nsonga z'abasajja kati nga mmwe. He gambled for support and I gave it to him. Agamboliza okufuna support, nze support n'engimuwa. I respect his motives. Trial,
is... Omuvubuka ayinza okubanga omusango gumusinga. Ninadyagadde okubaako ebirala byempulira. I'm talking here. Tuleme kusala gwe ssebo njogera tonkuba mugongo totambula genda kakana. He never will. Oyo tagenda kuwuliriza ate tali kuwuliriza gwe tula butuzi wansi. The speech is over. Speech weebe ewedde ssebo. Tugende maaso foreman. There's a man inside there. Hati wakyaliwo ali mu kinaabiro tusobola kuvuga kintu nga waliwo ali mu kinaabiro tusooke tumulinde. N'abaagala ogenda okojja oba osala ejjike musobola okgenda. Namukadde ye agamba omusajja ono ayimiridde yekka mu nsonga eno. Ye tagambyeko nti omuvubuka omusango tegumusinga. Ye agamba kisoboka okuba nga tegumusinga. Talina gw'ayagala akkirize kike. Era agamba olinza okubanga asobola ofunayo omuntu adda ku sayidi ye nze nenzirawo nzire ku sayidi ye. Nange ngamba omuvubuka gumusinga okusya ku kooti engeri gye yatambula. Wabula nandyagadde okuwulira ku birala. Tuleme kukisaba busazi kigende bwe kityo. Ono yagenze kubuukira ono. Was pretty excited. Onoosonyiwa mwana ngenze nenkyamuukirira ye. I didn't mean to get nasty or anything. Mbadde sitegeezezza bintu bya kufuukira kabasa oba zike. Omusajja mukulu naye totegeera. Yakwateko bonaanyiga akamba akazzeeyo. Banno Maseeka. Yagambye alina ogenda ku payina otunda emmotoka ze. You know, in advertising, I told you I worked in an ad agency, didn't I? Nagambye nti nkola mu ad agency si bwe kiri. Pretty strange people down there. Manyi tulinayo abantu abatategeera eyo. They have peculiar ways of expressing themselves sometimes, you know what I mean? Balina n'engeri y'enjawulo gye basobola okugezaako okulagamu ki ekiba kibalumye. Gw'okola ki? Nze nkola masaawa. Nkola masaawa. Workers in the world come from Europe, don't they? Lwaki abakozi b'amasaawa basinga bava ku saidi y'omu Europe? Like I was saying. Nga bwe mbadde gamba. You see, when we reach a point like this in a meeting. Ffe bwe tutuuka ku nsonga eno mu meeting. Yeah, and it kills me. I mean, it's the weirdest thing sometimes, the way they proceed their idea with someone. Wabaawo abantu abamu engeri gye baleetamu ensonga mutuufu n'owulira nga kikunyiiza. Let the flagpole, see if anyone sings the national anthem. Or, here's an idea, let's put it on the bus, see if it gets off at Wall Street. It's idiotic, really, but it's funny. Manyi tulina bosi waffe mu ssiru naye ali fane. Nsonyiwaamu. Tukemalirize bino. Jeka gwe tigenda kuwuliriza. Byayogera tebikwatagana. Mbadde njagala kubaako kyekubuuza ssebo. Olimu ku bana abalwanyi ba jihadi National Islam. I was. Nabalimu. We didn't exactly see. Naye jaswa kubanga twali tetukwatagana mu bintu ebimu. Lwaki? Not really. Si kikulu kye mbadde naye. I was wondering if you could. Mbadde neewuunya ngenda kusabayo ekintu kimu. The old man. Namukadde ono ngenda kusaba omukwata empola. Yes, you know. Kuba ekituufu kiri nti emyaka gye nga bw'omanyi. Tongenda kusaba mukwata empola. Senior citizen mukwata empola. Togenda kikola. You a salesman? No, oli salesman ko nedda ndi architecture. No, the sauce. Ali architect. Olina akalimi. Oli mulungi mu kalimi. Kuba akalimi. I got a different technique, you know. Nze nyina tekiniki ey'enjawulo. Knock them on their asses. Ebiseera ebisinga nze abantu mbaterawo drink biki. Nagikozesa. Nentunda mamaledi mitwalo 5 mwaka oguwedde. Osegera. Dandi okuba obukubi abantu akalimi. Wuliriza. Getting out of this. Niyo ofunamu ki mu kino? Boy's guilty, pal. Omwana omusango gumusinga akkiriza. Before we all get sore throats. What's the difference? Lwaki oyagala tuddeeka nga amaloboozi gatoononese? Njawulo ki okuwogganira wano okuwogganira mu mupiira? No difference, pal. Era kale gwe kitwale mbu tewali njawulo. Amugamba oyagala tuwoggana tuddeyo nga amaloboozi gatoononese n'amugamba njawulo ki oyagala genda mupiira kuwoggana ne wano owoggana njawulo ki? Abasajja abo si babi. Yeah, I guess. Era si babi teri agaanye. Now the guy with the hat? Yeah. Oyo gaye ayambadde enkofiira. Bambi talina buzibu musajja wattu. Tell us about his kid, the way he's talking. Waliwo kali akabadde kawogana akabadde kwogera ku mutabani waake engeri gye kabadde kwogera mu butuufu kanyiiza bunyiiza. Kali akaami. Lunaku lwa bya butemu. I don't know. N'olowooza omuvubuka omusango teyaguzzako no simanyi. Anti aligiruta ensi yonna ekiraba. Kakafu bulaga nti aligiruti gumusinga. Beats working. Right? Neze sifaayo ku ki kyonna. Nakye kiri. Do you think he's innocent? Olowooza ali innocent? Don't know. Simanyi. Well, I don't know you. But I'm betting you never. Sikumanyi. Better wrap it up. N'ekirabika totomerangako wantu wakyamu. Mbadde ngenda kusaa ku mulundi guno kino kite. Kite. Watya singa gwe abadde ku keesi ku musango. Watya. I don't do a lot of stuff. Anti ze sibeera mu bintu bya watya. I'm just a working man. Nze ndi mukozi, musaya mukozi. Boss to my supposing. Bosi ebya watya mbirekera bosi wange. I want to try one. Ne. You talk us all out of this. Osobola singa bukya ku makya. That knife into. N'otumatiza ne tuva mu nsonga eno.
ng'omuvubuka oyo kituufu yatta kitaawe yamufumita akambe mu kifuba gw'ogenda kulowooza otya oba ogenda kubeerawo otya watya kubanga otusibyeko watyawo naye kale senga otumatiza n'otujja mu kino ne bukya ku makya ng'ekituufu kiti omuvubuka oyo yatta kitaawe nze ensonga yange ennyangu omuvubuka yalina motive ey'okutta olw'ensonga yali akubibwa muntu ki omulala yalina motive teri muntu asobola kera kumakya kutta muntu watali nsonga anti tetugenda kuditamininga ffe kyetulina oditamininga nti ono omuvubuka ali guilty kwegamba tali guilty tulina okumatiza beyond reasonable doubt esegera ebintu bya motive tubirekera poliisi oba waliyo omulala yalina motive ya poliisi byawe anti kati ono kyayogera omuvubuka yali abeera ne kitaawe yamugundanga yatuka ekisira ne yeekyawa ne yeekoowa that is a motive unless nga mugamba nti waliwo omusajja omulala eyamutta tuve mu bintu by'okusaaga bannange ajja simbadde nkangamu kati ngenda kusaba onnyambe muntu ki omulala yayinza okwagala okutta kitaawe ekisooka kitaawe si yali musajja omulungi ku kyalo baali bamusibako mu kkomera yali muntu wazaala ate nga bamukuba nnyo yabeeranga mu mabaala ng'anywa omwenge gw'abantu lunaku lumu yanywa omwenge n'alwanira n'omukazi yali musajja wambwa teyasoma yali tasobola nakubeera ku mulimu kumala myezi 6 obulamu bwe bwonna so kati ayinza okuba nga yattibwa omuntu omulala yenna ayinza okuba yattibwa munne mu kkomera eyava mu kkomera ayinza okuba yattibwa bano abazaala oba siki nga yattibwa omuntu gwe yali alwanira n'omukazi kwegamba kati taata okubanga mujega ki kikwatirawa ku nsonga eno anti oli ambuuziza ekibuuzo nti muntu kyayinza okuba nga yatta taata kituufu yebadde direct answer okuva eri oyo kati nawe weefudde looya naye ate namukadde yawulira ng'omuvubuka agamba kitaawe ngenda kutta mu ddakiika tono mayiti neegwa n'amulengera ng'akkirira naye kati eddoboozi yaliwulira atya lyayita mu siiringi nedda amadinisa agali maggulu eddoboozi lyayita mu dinisa eryebuli ne ligguka wansi yagamba nti ku myaka egyo kiba kizibu okwa-identifyinga eddoboozi eryo naye ate baamuleeta mu kooti nga babasibye bonna obutambala n'asobola okwa-identifyinga awuli district attorney yali akola bibye naabwe yagamba tetuganye oyo namukadde yali asobola okwa-identifyinga eddoboozi ly'omuvubuka kuba omuvubuka yali abeera naye ku kyalawo kumala ebbanga era ng'amumanyi naye watya kuba kati omuvubuka yali mu siiringi eri waggulu kati watya nga yali mu kyawo tetuganye ayinza okuba nga eddoboozi lye yawulira yali awoleza ddoboozi ya muvubuka lye yawulira Then he saw the boy running out of the house 15 seconds later. Now, come on, he saw that boy. He see it, the woman across the street. n'omukazi ebusika ku bosebo yalengera omuvubuka ng'afumita kitaawe ekyo tekimala nze ku saidi yange tebigatta ne mutuufu ono jamae obanga ayogera n'essimu enfu omukazi yalengera train newankubadde yali eyitawo ey'ebiyumba 6 ebiyumba ebibiri ebisembayo yalengera mu dinisa yasobola okugezaako okuba nga alengera yajjukira ne most significant details ekyo kyogerako ki nze ku saidi yange tebigatta era wabula gwe naawe ogenda tukooya ge mazima genda tukooya neewuunya oba ku mwenna waliwo alina ekirowoozo kitwala bbanga ki train ey'ebiyumba 6 elevated train okusobola okuyita mu kifo ku speed gye beetambuliramu given point ndi mukwogera muli mizanyo egy'ekitumbaavu mpolampola bulazi n'omusiruzi ejagalamu okyamu tagenda tandika tumanyira guno si muzanyo muleke tumanya ate nalime tusiriwalirako bannange njagala yeetonde lindako omusajja sooka owize eki kyagenda okwogera ate kati bikwataganirawo ku keesi jasigwe teebamu teri asobola kuteeba ekyo simanyi kikiyinza otwala 10 seconds oba ku second 12 awo si wabi kwegamba train okuyita mu kifo gwe gwamolowooza ki kono second 10 approximately second 10 kwegamba train ogamba nti eyiseewo wano second 10 train eri elevated okusobola okuyita mu kifo katukitwale nti eyita ku dinisa
omuntu mwe yafiira okimanyi nti oba osobola n'okuyisaamu emikono n'okwata ku luguudo lwayo. Ekibuuzo kyakiki ku mwenna waliwo eyali abaddeko train eyo weeyita nga wali obaddewoko n'akamala okupeintinga ennyumba weeyita naku nga 3 kikyotegeeza eba ewogana of course eba ewogana saagala okuba ebituli mu bizinensi yange naye yes of course weba eyitawo eba ewogana so kati nze nali mbaddeko ku apartment ku second floor eyo train ng'eyitawo edinisa nga liggula eyo train weba etambula eba ekuba kkerere muganda wange oba tolina kyosobola kuwulira kituufu oba tolina kyosobola katuukira ku nsonga kyengezaako bagamba njagala gato obukakafu oba omusajja yawulira ng'ogasseko n'omukazi eyalaba namukadde ye agamba nti yawulira omulenzi ng'agamba taata we nti gwe ngenda kutta then wayitawo second stone nawulira mayitinga egwa second eyaddako omukazi across the street ebusukka kkubo yalayira agamba nti yalengera omuvubuka ng'afumita kitaawe amaaso yagayisa mu ddinisa n'agayisa mu train n'asobola okulaba ekyali eri mu biyumba ebiri ebisembayo tukiriziganyiza nti train etwala seconds 10 okuyita ku given point omukazi ye yawitnessinga ng'alabira mu biyumba ebibiri ebya train ebyali bisembayo kati kiba kitegeeza nti oli yawulira mayitinga egwa train yali eyitawo buyisi kati oyo namukadde ddinisa lyali liggula okumala seconds 10 nga train eyita okusinziira ku bujulizi namukadde bwe yawa yawulira ng'omulenzi agamba nti gwe ngenda kutta then namala nawulira mayitinga egwa kyokka ate train ng'eyitawo train ekuba kkerero kamala tekisoboka kubanga yasobola obbiwulira tekisoboka kubanga yawulira nga train eyitawo nze kyeŋŋamba kyonna kyeyawulira yali tasobola geza ku identifyinga nti muvubuka yayogedde tekisoboka tetasobola kubeera accurate olw'eddoboozi anti kati obujulizi buteekeddwa okubeera accurate kuba tugenda sindika omuntu tumusindika kalaba so we have to be accurate ekyo nakyo mukimanye oli amugambye train weba yali eyita then kiba esigeza eddoboozi lyaliwo tayinza kuba nga ali accurate kono katulina kubeera accurate oba osanga eddoboozi lyo lyali ddene musajja ayinza okuba nga yalimba namukadde afunamu ki ono yagamba namukadde afuna attention naye we bituuse mulina ebigerogero lwaki temubisindikira bannamawulire naye gwe toddamu kwogera bwoti eri senior citizen singa oddamu okwogera bwoti eri senior citizen gwe ngenda kwokya omusajja mumuwe ekitiibwa oyo omukadde wamma yogera kyonna kyowulira kyoyagala okwogera teri agenda kukuba ku mukono bakuveeko bakufukidde eddatagali yagamba nti oyo omusajja namutunuulidde oyo omujiruzi oyo namukadde agamba nti yawulira yagenda okujanga ne kooti yennyini enkwawa njulifu oba mwaziraba n'akwateko najja mu kooti ng'ekwawa kooti enkwawa njulifu ekisookera ddala yali musajja mukadde nga n'enkwawa ze kooti njulifu yali atambula nampula bamukwatira nabukwatiriza okuyimirira ku sitandi okuguluka okwa kono yali awalula kuwalule olw'ensonga yali muswavu olaba kino nkyogera ng'omukadde oyo omusajja nze namutunulira kirabika nsobola omutegeera n'okusingamu abasigadde oli maseka n'asituka oyo omusajja yali jasi musajja mutiitiizi ayinza okuba nga talina kye yali yeekoledde mu bulamu yali talabibwa ku kyalo erinnya lye talisomangako mawulire teri amumanyi teri amukooti nga bigambo byayogera teri yali amwebuuzizaako paka kuweza myaka 75 poliisi neryoka emuleeta ku keesi eno ekyo ekintu kyannaku okutuuka myaka egyo nga ku nsi ya Katonda teri akumanyi tolina kyewali okoze tolina kintu kyewali okoze kiri productive kye bayinza kulabirako kati yali ayagala lisi olwaleero ajjeko mu kooti awulirweko abantu bamutwale ng'ekyomugaso when there's a chance for him to become why? That the guy would lie just to be important. Katulinga agamba nti omusajja yali azze kulimba kubeera important. Lie. Ayinza obutajja kulimba. Make himself believe that. Naye ayinza okuba nga yali okwekkiririzaamu nti eddoboozi lye yawulira lye ly'omuvubuka oyo newankubadde feesi teyagirawo. Naye kati lwaki muyiye ebiboozi nga bino? Tuula wansi gwe naawe. Namukadde tuula. Gentlemen, leka mbajjukize. Ino case eri based on reasonable and logical
Sagala mugezeko okwogera bitagatta. Nze sikiwa nti waliwo alowooza nti ono mwana tegumusinga. For just a minute. Waliwo ekintu kimu kye njagala okwogerako. You have proven that the old man could not have heard the boys. Ekyo tukikakasiza nti namukadde teyawulira ddoboozi lya muvubuka. You haven't proved it at all. Tolina kye waakakasiza naawe. Suppose he did hear. Watya kale yawulira. How many times have we all probably mirundi emeka gye tukozesezza ekigambo ekyo enfunda eziwera. for that darling? Oyinza okuba nga bagambako mukazi wo nja kutta. Kill you if you do. Bagambako mutabani wo nja kutta. Kill him. Bagambako kyaliwo n'omugaa gwe nja kutta. Just a common everyday. Ekyo ekigambo kyogerwa bulijjo. Tekitegeeza nti oba ogenda kutta muntu. Here, the phrase was. Ekigambo kyali ngenda kutta. Screamed it out at the top of. Omwana yawoggana. Don't tell me you didn't mean Toŋŋamba nti yakitegeeza. that. The way he said it, I mean it. Engeri gye yakyogeramu ssebo yali akitegeeza. No. Kisoboka. I remember. Kubanga nze ejjukira lumu nali nnyumbako ne Guy tukola naye yakola ku banka. So me an idiot. Yampita omusiru. I was yelling. Ne ndyoka nnyiga ne muboggolera. Ne kati gwe naawe oli atandise okufumba omutwe kanaawe otandise okwogera bitagatta. Going to kill you and he. Omuvubuka yagamba ngenda kutta n'amala n'amutta. Shout out something like that for the whole. Olowooza osobola okuwoggana ekyalo kyonna kiwulire nti ogenda kutta omuntu ali n'omala n'omutta. Gulaba ekyo kibeeramu amagezi. An ignorant slab. Anti yali musiru. Good English. Yali tayogera na luzungu lulungi. Ono n'amutereza kyayogedde abadde akubye embogo n'oli n'amutereza ekyoluzungu tokyesibaako. Mr. Foreman. I'd like to change my. Bwe bituuse ngenda kyusa nange noti giruti. Me. Gwe musajja gwe naawe. Okakasa. Yes, I'm sure. Yes, nkakasa. The vote is 9-3 in. Bwe bituuse kale tulina 9. Basatu bagamba noti giruti. Kati osinzira ku ki? Osinzira ku ono omusajja byayogera. Ono omusajja yeetaaga kuwandikira Amazing Detective Monthly. Morowe tulina amazima agali mu feesi yaffe. Buli omu akikkiriza nti omwana oyo yatta kitaawe. Ne looya we kennyini teyasobola muwolereza. Ne looya yali atya nti agwana okufa. Information has happened in the past that people. Yagamba nti nekyewunyisa tulina information eraga byayita. And later. Nti abantu bangi abafunaano ne bateekebwa kalabba. Oluvannyuma ne wavayo abantu aboogera amazima nti emisango abafa emisango tebagiza. Us in the face are wrong. Yagamba kisoboka okuba nga amazima ge tulina mu maaso gaffe makyamu. Soogera naawe njogera n'oli. Mwana oluga yeefula mugezi. Omwana yalina looya si bwe kiri. Looya n'apurezentinga ke si bwe kyali. The lawyer was Looya ekkooti ye yamumuwa. Kitegeeza ki? hell of a lot. It could mean he did. Kitegeeza bingi. It could mean he. Ayinza okuba nga kesi yali tajagala. Ayinza okuba nga omuvubuka teyamusanyusa. No glory. Very. Ate yakiraba nga tekiri mu makulu ng'alabira ddala kesi tagenda giwangula. For a young lawyer. Wesegera. Would have to really believe in his. Okusobola okugezaako okuwolereza omwana yali ateekeddwa okuba nga amukkiririzaamu okusobola putting up a good fight mu kooti. Talina kye yayogera ky'amakulu mu kooti. Except maybe God come to earth or somebody. Kati oyagala tukole tutya? Guys, look at the. Bane musooke mutunulire obudde. Tulina okugenda okulaba eddiba. Pardon me. Munansonyiwa naye. I have some notes here. Nyina notisi ze njagala oteeka ku mmeeza ate kati laba noono. Mbw alina notisi. Would like. Nze just nandiyagadde okubaako ebibuuzo byembuuza si bingi. Muwulirize. I've been listening very closely. Badde mpuliriza bulungi naddala omwami oyo ku bigambo by'abadde ayogera. He's got some very good. Alina ensonga enkulu z'atadde ku mmeeza. From what was presented as Okusiza ku kyaleetebwa mu kooti. the boy is guilty, but me. Kiraga nti omulenzi ayinza okuba nga gumusinga naye kisoboka okuba nga gwe ssebo. Kisoboka That's biki? one question. Nze nyina ekibuuzo kimu kye ngenda okubuuza. Munyanukule. Assume that the boy committed Tugambe nti omuvubuka yatta kitaawe. in the chest Yamufumita mu kifuba. Then n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda. 10 minutes after 12. Zaali saa 6 n'eddakiika 10. Was the boy caught? Omulenzi baamukwata batya mpozi? Poliisi yamukwata. He came back Yakomawo ku ssaawa 9. and he was caught by 2 detectives. Era badetectives bali be baamukwata ng'ali mu lukubo olugenda ewaabwe mu nnyumba. The question is this. Ekibuuzo kyange kiri bwe kiti. If he really did, Bw'oba nga ddala mu butuufu yatta kitaawe. why did he come back? Kati kiki ekyali kimukomyawo oluvannyuma lw'essaawa 3? Kiki ekyali kimuzza? Into being caught by the police? Akomewo tiyali tatya poliisi. To get his knife. Yakomawo funa kambe. I used to leave knives sticking around at people. Yali tayagala kambe kabeere mu kifuba kya kitaawe. I don't see anything funny about it. Nze siraba kirifa ne banaye temuseka. I knew that there were people who could Omuvubuka yakimanya nti waliwo abantu abali basobola okwidentifyinga akambe ako. was the police did. But if he knew that the Naye bw'aba nga yakimanya ddala mbutuufu nti waliwo abasobola okwidentifyinga akambe ako lwaki yakaleka mu mayiti? Whom he ran out in the state. Anti yapakuka ng'amaze okutta kitaawe n'apakuka n'adduka n'akaleka. Kati amala otuuka eyo That he had left. n'akizula nti akambe ate akaleseeyo. your definition of panic. Kale tugendere nti yapakuka. Enough.
to make sure. Ni ate ekyewunyisa akambe tekuliko byenkumu. Kati njagala osooka ombulire yapakukirawa kubanga kirabika akambe yasooka n'akasangulako n'ebyenkumu. He came home to dig out. Yakomawo kusobola kufuna kambeke. 3 hours later. Oluvannyuma lw'essaawa 3. Singa nze mbadde natta kitange nsisobola kudda nga kimanyi poliisi ngenda gisanga wate nkime kambe. Tekisoboka naawe. Guilty, didn't you? What? Naye wavootinze guilty. Kati lwaki wavootinze guilty? To one side or Nze siri ku sayidi ya muntu yenna just mbadde mbuuza kibuuzo kyange. Look, Labayo. this is just off the top of my head, but Kino kye kibadde mu mutwe gwange. Kale tugambe. and I, done the stabbing and all of that. I'd take a chance and go back for the night. Mbutuufu wemanga nange nze yafumita akambe nandibadde nziro kakima. He even discovered the body yet. I mean, it was the middle of the night. Kuba kati ye yali akomawo ng'alowooza ne mayiti tebannaba kugiraba. excuse me, but Sokoleke. the whole point. Eyo y'ensonga nti ze kwe neesigamye. Woman across the street testified. Omukazi eyali across. It's a moment after the other. Ye kasita yamulaba ng'omwana nga train yakayita wet n'amulaba ng'amaze okutta yawoggana n'akubira ne poliisi. Kati kiba kitegeeza ono eyadduka yakimanya nti olede poliisi egenda kujja. Kati ki ekiba kimukomyawo? Kiki ekiba kimukomyawo? 2 points. Nze nyina point bbiri. Esooka. State of panic, he may not Bw'abanga dda mbutuufu yapakuka ayinza n'okuba nga abaawogana teyabawulira kubanga jjukira abeera mu ghetto. connect Abaawogana babeera bangi werere. in the neighborhood where screams. Ekyalo kwabeera abantu bawogana nnyo. Maybe the boy did stab. Oba osanga kale omuvubuka yafumita kitaawe. Ran Ayinza okuba nga teyawulira nga bawogana. on 3 hours. N'adduka olwa panic. To get- N'akomawo ssaawa 3 oluvannyuma ng'ekimuleese ku kimakambe. Poliisi n'emukwata. Those things are so. Kale byonna bisoboka. Naye I personally think there is enough doubt for us to want nze kino kindaga nti waliwo okubuusabuusa kw'amaanyi. to play. Okakasa nti oyo omuvubuka teyatta. Didn't the old man see the boy running out of the house? Namukadde teyamulaba ng'afubutuka ennyumba. That's in the facts. Mu butuufu ono omusajja akyusa mazima. Namukadde ye kennyini yafuluma namukadde ng'amaze okuwulira ng'amaze okuwogana musimanyi ngenda kutta n'awulira mayiti ng'egudde yamulaba n'omulaba nga kirya ku madaala adduka agenda. He says he did. Well, did or didn't the woman across the street? Omukazi eyali ebusukka kkubo teyamulaba ng'afumita kitaawe. No matter what people say, what you want to believe Wabula kati webituuse So you- mwe mwagala jasi kutunda kyammwe. is that. And what do you think these people get up on the witness stand for? Mwe mulowooza bano abantu abajja okuwa obujulizi ku witness baali bazze kukola ki? Things didn't hear. Witnesses Tetugenda kubeera wano tutandike kukyusa amazima ag'abasajja abaakwate kuba ne bawa obujulizi. on them to their Anti abajulizi bakola ensobi. All right, now let's keep the yelling down. Ngenda basaba tuleme kuwoggana. heads a little yellow. Webituuse kati tugenda kwetaaga okuwoggana bano abasajja. Buli omu kati avuga kike. Ono akize eno, ono akize eno. Njawulo ki? You guys are missing the importance. Mutandise okumisinga ensonga enkulu. Body's just I would like to call I'm for talking. Nandiyagadde tulonde. Call for here, gentlemen. Take it. Musooke gwe tuula bw'aba asazeewo tuddemu tulonde tutuule. Gasiya. The vote. We're gonna have another vote. Bwe kiba kyakulonda tugenda kuddamu tulonde nateera. Spent on nothing. It only takes a second. All right, the Kyo tekigenda kulwawo. vote not guilty. Mu kusookera ddala ngenda kubuuza. Guilty, raise your hand. Abagamba nti tegumusinga mwanike emikono gyammwe. Bali basatu sofa. Still the same. 3. Enamba ekyali yemu 3-9. Are we? I mean, come on. We Ni get. kati awo we tugenda okubeera. Where's it getting us? Pardon me. Wamasoko lindeko. Nze njagala kyusa vooti yange. Not guilty. Katonda teekako noti giruti. Katonda wake. And what are you talking about? Kiki gwe kyoyogerako man? Crazy in here. This kid is guilty. Ono omwana omusango gumusinga. Lwaki topaying attention ku facts? This is gonna be a goddamn joke. Kino kifuuse kyakusaaga. 4 in favor of guilty. Kati sofa bali 4 ku 8. Bleed for this punk little kid. Like, Simanyi lwaki mwagala okuyiwa omusaayi kw'ono omwana omujega. listen to me. I want you to. Mpuliriza gwe njagala ompulirize. Come on, give me reasons. Njagala ompe ensonga 2. And myself to you. Siteekeddwa kwedifendinga gy'oli. Down. Nze just nyina reasonable doubt essaawa eno. Akambako. Guilty was seen. Akambako Nothing. bakasikana mu kitaawe. Mr. Kekakuleetiza reasonable doubt akakambe. The night. Naye ate nno si keekambe. Don't you remember? Tojjukira akatuufu baakatutte kano kalala. Brilliant. Solaba naawe tosobola I mean, tosobola kwawula bwambe. what are we supposed to believe? Kati tukkiririze mu ki? I'm telling you, if this guy was sitting ring, Ono gayise nga abadde ku ring side. be trying to tell us Tyson. Nga Tyson ne Holyfield balwa naye atugambye Tyson awangudde. Huh? Are we supposed to believe? Namukadde katuteekeddwa kukkiriza ki? See that kid tearing down the stairs 15 seconds after the killing? He's only saying he did so he could be important, right? Olinga agamba nti namukadde mu sekendi 15 yasobola okulaba omuvubuka ng'adduka amaze okutta kitaawe. Mbusimanyi yali ayagala kumanyikwa, ayagala kutegeerekekwa. Old man say he ran to the door. Namukadde agamba nti yadduka n'agenda ku luggi. He ran. Oh, but, Yagamba yadduka. remember what he said, but Yagamba ki?
mumpulirize bannange. I've heard all kinds of dishonest Bye mwogedde byonna mbiwulidde naye temugenda kuzaalawa. cake. You come Temugenda kuzaala gwe ssebo togenda kujja wano. talk about slum kids and injustice. Otandika otubulya ku baana ba ghetto ng'ogasseko n'obutali bwenkanya. All of a sudden, Otandise okuleeta bisitories ebitagatta. but you're not getting through to me. Nze togenda abalala bonna bayisemu nze togenda kumpitamu. Every one of you knows he's guilty. Mwena mukimanyi omuvubuka omusango musinga yeetaaga kwokyebwa. Slip through our fingers. Tugenda mukkiriza ayite mu ngalo zaffe kona ayite mu ngalo zaffe weeyise executioner. You bet I would. God, I'm sorry for you. Gwe nkusaasidde. Ever Totandika. into this room, you Okwerewaze mu ruumu eno public weefudde self-appointed public avenger. to die for your own personal. Oyagala omwana oyo afuula okuba ng'olina ebizibu wabitunyumiriza dda. Nze tomanyira. Nze tomanyira oli sadist. Ngenda ku mean you kill. Tongamba nti ogenda kunzita okitegeeza. Twakyogeddeko n'okiwakanira. What the hell's going on here? Ki ekigenda mu maaso wano? Amugambye twakyogeddeko naawe kikuvuddemu nti ngenda nawe nga tukasubye tokitegeeza. Just things got just a little heated. Yes, bizeemu ebbugumu naye. Thank you. So far. Bonna bamutunuulira. Mutunula ki? Tokyogedde. Ndakutta. Musa abafukidde ekira yajja n'atula erudda. I think this is Nze ndowooza kino kyenjogerako kikulu. Genda maaso weebali. Kyenjogerako. You'll forgive me for this. Ngenda kusaba onsonyiwe. I was wondering why. Mbadde neewunya lwaki. Why were you rubbing your nose? Lwaki obadde ennyindo ogitakula? Kiki naawe okutakula ennyindo nagwo musango? I'm talking. Waaye njogera na mwami ono mbadde soogera naawe. Ndeka malirize. Kakati nnyindo. Your nose? Lwaki obadde otakula ennyindo? Any of your business. Sikiwa nti bikwatako naye? Because it bothers Ntakula ennyindo yange olw'ensonga entaganyaamu. Because of your eye. Ekutaganya olw'ensonga oyambala obugaalubindi. Yes, entaganya olw'okuba nga nyambala obugaalubindi. Glasses make those deep impressions. Gaalubindi kye kikuteekako obwo obunnya bumaako obukuli ku nnyindo. I hadn't noticed that before. Ekyo nabadde sinabakiramu kusooka naye buteekeddwa okuba nga bikunyiiza. Ya bunyiiza bumanyi okusiiwasiiwa. Kakati Never worn eyeglasses. nze saamalangako giraasezi bukyangamba amaaso gange gali kiriya 2020 galabira ddala bulungi. Kiki kyoliko gusa ensonga. The woman who tested. Omukyala gwe mwogerako eyawa obujulizi n'alaba omuvubuka ng'atta. Same deep. Yalina makisi ezo ezaali ziraga nti yali ayambala gaalubindi. Sokoleke tugende mpola bannaaye muwulirize. Muwulirize mumpe eddakiika. Ngenda kuba maliriza ensonga yangenda giggusa. Simanyi ku mwenna oba waliwo eyasobola okukiraba. Nisikiwa omukazi oyo mbadde ndowooza ku feesi ye mu mutwe gwange. Ekituufu kiri nti yalina makisi za gaalubindi ku nnyindo. Era yabeeranga atakula ennyo. Yes, kyogere ku by the way bwe yali mu kooti yali agitakula. Omukazi gwe twogerako ali myaka 45 egy'obukulu. Be bakazi abeera mu myaka 45 nga ye yeeyita wa 35. Olw'okuba nga ayagala bamulabe ng'omuto. Enviiri azidayinga. Ateekako make-up. Yayambala n'engoye ezaali mpya ng'ajja mu kooti. Engoye ze yayambala nga za muwala muto myaka 3. Ekyewunyisa bwe yajja mu kooti teyajja nga ayambadde gaalubindi. Naye ng'obunnya abuyina. Ndowooza mulaba kyentegeeza. Kati obutambala giraasi ezi. Olw'okuba yali atakula ennyindo. Kono bumaaka yabuyina. Kati ki kyotegeeza? Nange nabulaba kituufu. Omukazi yalina makisi ezo yazina oba teyaziina? Omukazi yalina makisi za gaalubindi ffenna twaziraba. Omukazi yaziina. Kale enviiri yazidayinga makisi yaziina ku nnyindo. Kati kitegeeza ki? Yagambye ezo makisi sobola oteekebwako ekintu kyange ogyeko gaalubindi ko nedda. Gaalubindi. Mbutuufu nange namulaba omukazi bw'okyogerako namulaba. Jaswa kubanga nali sikirowoozezaako naye namulaba. Kati lwaki lwoyo atalina kye yayogera? Yagamba abantu 12 ffenna twali concentrated ku keesi naye ku ffenna tekuli yali alabye nti alina makisi ezo.
ate district Anthony Gulosa yali asobola okuleta tricking eyo n'aleeta omujulizi nga tayambadde galubindi nga atakimanyi omujulizi ateekeddwa okwambala galubindi tosiikanangako omukazi atayagala kwambala ng'ayambala galubindi nga tayagala zamba olw'ensonga zoonoona obulungi bwe ono yagamba mukyala wange ava ewaka nga tayagala kwambala galubindi ng'atambula ffenna tukimanyi ayambala galubindi. Kale yalina makisi ku nnyindo ekyo kyo ngenda kikkiriza eza galubindi teyazambala ng'afuluma ennyumba olw'ensonga buli omu yali ajja kirabamu si mulungi naye ekituufu ki nti yalaba omuvubuka oyo nga takitaawe bw'oba ogenda okwebaka oyambala galubindi zo kuba teri ayambala galubindi ng'agenda kwebaka so kisoboka okuba nga bwe yava ku buliri yali tazambadde ntebereza butebereza bwe yatunula mu ndabirwamu alabika yali tayambadde galubindi ze si bwe kiri kisoboka okuba nga bwe yassuka n'alaba ebweru w'eddinisa jjukira mu sekendi ntono amataala gaavaako okutebereza okulaba kukuno omukazi oyo yayinza okuba nga yalowooza nti yalaba mutabani wa rodi yalaba omutabani nga takitaawe ninga teyalaba kifaananyi kya mutabani just olw'ensonga yali talaba bulungi nga tayambadde galubindi ze ayinza okuba nga yali farsighted nze kyema kiri kimu kyokka amaaso g'omukyala essaawa zino tasobola ku identify nga muntu ali mu futi nkaaga nga tayambadde galubindi ze ekyo tukiteekeko omukono kisoboka okuba nga omukazi yakola ensobi tekisoboka naawe Number 12, is it possible? Number 12, wama kisoboka omukazi okuba nga yakola ensobi kuba tosobola kubanga oli oyambala galubindi notayambala galubindi nosobola ku identify ng'ekintu ekiri mu futi nkaaga. Number 10. Do you think olowooza omwana ali guilty? Yes, I think he's guilty. There is a possibility kakali no eyewitness bamukubyemu ebituli there is bamutaddemu ka reasonable doubt yere yambala galubindi guilty tasobola kubanga yasituka ku buli n'asituka nayambali yawo galubindi n'alaba kiyali alabi ateekeddwa kuba bwe yasituka bwati yalaba bulabi niye ate tosobola kulaba nga obadde oyambala galubindi nosobola okwaidentifa ng'ekintu ekiri mu futi nkaaga nga toyambadde galubindi ateekeddwa okuba nga yalaba naye nga kiraba kiri mu bra nga tasobola kya-identify nga bulungi. I'm convinced. Kati ono ye yabagamba ndi convinced kuba ye galubindi azimanyi azambala. Now essaawa zino nfunye reasonable doubt ku mujulizi kuba nange kati obunya nabulaba ge mazima obunya nabulaba agambye nti obunya yabulaba ng'oli ajje mu kooti. We said we could throw out all the other evidence. Twagambye tugenda kanyugawo obukakafu bwonna kati osigalidde bwa namunigina tulina 11 abagamba nti omuvuuka omusango tegumusinga gwe kasigadde agamba nti omusango gumusinga wabula sifaayo kati nze it's my right. Lukisa lwange of course lukisa lunga gwe. What do you want? Kati kiki mwagala? He's guilty. We want to Zimbagamba gumusinga twagala kuli arguments zokono nazibawadde convinced. We want to hear nete tuli bamativu twagala oddemozi tuwe nateera it takes. Tulina obudde bwonna obwetaagisa to discuss about this tuwe arguments zo okusisa ku submission yo buli kimu. Every single thing that went on in that buli kimu kyonna nga bwe byatambula mu kooti says he's guilty. biraga nti omuvubuka oyo musango musinga mulowooza ndi mujega ndi musiru mwe Lousy bunch of bleeding hearts. mwe jasi emitima gyammwe mibi. Well, you're not going to intimidate. Neze temugenda kuntiisatiisa. I am entitled to my yagamba siba ali entitled to his opinion. Niteri amugaji. In this goddamn room for a year. Newe kiba kyetaagisa tula mu room eno okumala omwaka. Nze. Somebody say something. Muntu omu abeeko kyayogera nja kwogera. Look. Mulabe eyo. You should take all that stuff about the old man. Musobola okwogera byonna ne twogere ku mukadde omusajja eyattibwa. Everything. Tuwulidde buli kimu kyonna. The knife. What? Akambe olw'okubanga ono yaleese akambe akafaanana kali. On the stairs. What difference does it make? How many seconds it took? What is the difference? Njawulo ki seconds ekyatwala? Njawulo ki? Banange. Single thing. Buli kimu kyonna kyonna kye twogera. Fena mbivuvubye. Bwe simanyi akambe omuvubuka yabagamba akambe kaavaamu ne kagwa namwe ne mukikkiriza. Sure, you can hobble around here all you want, but you can't prove it. Osobola okwogera byonna byeyagadde okwogera naye tosobola kakasa ze ngenda bagamba kino. Has been twisted. Buli kimu kyonna mukinyodde nyodde Here. ne mukikyusa
olw'okubanga ono business about the eyeglasses, you know. Mbusimanya eyeglasses. The woman. Tumayina kumanya nti owo omukazi glasses yali azambala omukazi yawo obujulizi mu kooti. What do you want? Kiki kye mwagala? Kiki? That's the whole case. Keesi yonna yeetololedde awo. Omusango gwonna gutambulira awo. The whole thing about the boy. Ekintu ekikwatagana ku mwana ono omulenzi gwe twogerako ekisinga byonna yawoggana. Ekigambo kye yayogera ng'agamba kitaawe n'amugamba nti ngenda kutta. And he said it to his own father. Ekyewunsa yakigamba kitaawe. I don't care. Nze sifaayo. Kind of a man that was. Omusajja ayinza okuba yali mubi naye yali kitaawe. God! Ono nno mutabani we yamufukirako ezzike emabega. Ndowooza n'amugamba ayagala mutta. Yabyogeddeyogeddeko nga batandika. Kaki yabika obusungu bwabwe esigamya. Ye ayagala kubonereza buli omu yenna ayisa amaaso mu kitaawe. Kiri yenna kujayina bwe bulumi bwalina. Ayinza okuba nga talina mukisa, teyafuna mukisa kubonereza mutabani we kati foka kyayagala gitteekako ono omwana. Lwaki nze kasobola okiraba nti bano abaana bateekeddwa obonerezebwa? Yesu Kristo yakyogere ne mu ntandikwa. N'agamba nti oba tosobodde gunjula bulungi mwana bino bye bituukawo. Yakaaba. Ono amaze n'ategeera bategedde ensonga. He's not your boy. Ekituufu kiri nti ono omwana bambi si mutabani wo. Ono mutabani wa muntu mulala. Ono mutabani wa muntu mulala munnange. Ono musaatu ogenda bonereza waweerere. Muleke. Omwana muleke. Nono yagamba let him live. Muleke. All right. Yabagamba kali. Not guilty. Nange ngasseko not guilty tegumusinga. Wow. Huh? It has been a tug of war. Nenge kibadde kisinga okubeera ekikulu, it is to create reasonable doubt mu byonna. The discussion ebadde ya creating a reasonable doubt. Kyekyoka. There is a possibility of this and this. Naye yagwate kubona mwe kooti. Aya. Kyatandikidde ku bano babiri. Basically kyatandikidde kuona asooka. Nsonyiwa musebo. My name is McCardle. Bampita Makadi. What's yours? Gwani. Mpiti wa Davis. Nsayiso kusikana munange. Buterevu. Ne Kabaka n'asembera Kagala. Vijay Junior. Kumutimagano gwa muno wache. Obugalo. Tutugera tambula butambuzi. Tumugenda kava ukalisi obugalo. Mukaba abakubire. Mweraba. Tusikane mu Canada ko.